Fa additive jimbaniriza akadde kano muli mutya mwena mwena abagifollowinga nembeebazi nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga waliyo Fadi UG News gifollowing nayo waliyo KBTV KBTV neke RTV Uganda now eyo mbana reviews ezikwatagana ku filimu za romantic so checkingako newankubadde oluusi ndwawo okuteekayo video no so gicheckingako KBTV neke RTV Uganda now waliyo ne Fadi UG News muzifollowing ezo nate mujja kubanga mwejjusa mbeebaza mwena mwena abasubscribinga gwe tunaba kubanga osubscribinga ngera kusaba subscribing onyigene kali bagamba ati welcome back kamama amanyikidwa nga Nambalirwa Plus yabadde nkuba kyo mu ggwanga erya UAE ono yakomezeddwawo yabadde ali bubi nnyo yo mu ggwanga erya UAE oluvannyuma lw'ababossi bo kubanga badde bamutulugunya ono n'atwalibwa mu ddwaliro embeera nga mbi nnyo ono yasudde okubanga akomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda nga embeera gyabadde munsi ennungi nnyo wabula ono agenda aterera munnanga agenda abeera kiriya mwana amanyikiddwa nga Nambalirwa Plus abaana bangi nnyo abali mu mawanga g'Abawalabu abali abalaajana abaana bangi omanyi omuntu ogenda okukola naye ate ne wegisa ekyakutwala ogenda okukola omuntu ova Uganda ogenda okukola nini bitabuka nga oba ki ekyantwala abaana baliyo babonaabona eri ne bwe tutamanya eri ne bwe tutategeera kyokka social media wano weeyambira social media wano weeyambala internet wano weeyambira internet lwensonga nti kati twali bitegedde tutya yaba ali muyambe baalitegedde balya nti Nambalirwa ali mu mbeera mbi yasudde okubanga akomezebwa mu ggwanga Uganda mukazi watu ababoosi babadde bamuyisa bubi nga bw'okiwulira badde bamuyisa bubi akola tawumula tafuna bulungi kyakulya bamugye mu ddwaliro yasinga yatwalibwa mu ddwaliro omukazi watu singa kati ndowooza yafuka mbu yagezi kazengwe kubanga bagenda okumujja mu nnyumba ng'ali amaze ebbanga bamutulugunya talya tanywa nga kye bamukola okumuyisa obubi oba niyataasa wali amanyi information gitwakafunako nti abamugyeyo bamugye mu ddwaliro mu UAE yabadde yatwalibwa gyabadde manya nga yatwalibwa era abadde amazeeyo kebbanga mu ddwaliro naye nga kumpi bamugya mu mannyo ga mpisi manyi omuntu bayinza okugamba nti omuntu bamugye mu mannyo ga mpologoma kibategeeza nti essaawa ene badde genda kubanga ekufenkenya kati ye Plus mune Plus basudde okubanga bamugjayo mu ggwanga erya UAE era nga abantu bangi nnyo abeesoboddewo okubanga bamukwasiganyizaako bambi okulabeka nga munnange bamutandikirawo bizinesi n'omuyambako mu bulamu obwa bulijjo akola ebiseera nga ne bannayuganda bantabula eri abantu abasuubiza ne batabaako kye bakola abantu ebiseera nga abasinga ndowooza amanyi bagamba ebigambo bagamba action speaks better than words ebikolwa bisinga ebigambo ebiseera nga omuntu bw'aba ayogera bwogezi naye tebamutwala nnyo siriyasi lagako ku bikolwa kati Nambalirwa bayinza kuba bamusuubiza okumuyambako nebikoma awo naye nga tebambi yeetaaga obuyambi bangi abasuubiza okuba nga mukwasaganyizaako bamuyambako mu bya bizinesi balabe nga bakola ki balabe nga bamuyambako okubanga bamwetera okubanga obulamu bwe bugonda okumugondezaamuko ku bulamu bwe Nambalirwa kubanga situation gyalimu yo nkalubo nnyo nga bw'okiwulira omanyi situation enkalubo Nambalirwa ye situation gyalimu situation enkalubo nnyo nga bw'okiwulira ensonga zeezo mwongere okubanga mumufollowe nga temujja kubanga mwejjusa bagiyita Fadi TV UG nkugamba nti comment section eryawo wansi awo ntera obubaka mu comment section yawo ate osigale nga ogifollowinga likinga commentinga subscribinga nigakade Nambalirwa asudde okubanga akomawo badde bamutulugunya bankuba kye bangi abatulugunyizibwa nga bw'okiwulira abasajja Abawalabu abaana bangi abatulugunyizibwa zira ningamba nti eryendooza abaana bangi abafa tutamanya ne bafiireyo nga tumanyi kye bafa n'okufa ebiseera oluusi bambi Mukama Katonda bayambi ne bagendako ku social media ne babateekako ku social media betumanya nibyo bangi nga omanya ebiseera singa katugeze kebere Uganda abantu bangi abafa si buli omuntu mumutegeera nga bonalaba accident nyingi nnyo ezibeerawo mu lunaku nitusobola kumanya buli accident ebadde tusobola kumanya buli muntu yenna afudde kati munnange kyovula Mukama Katonda engeri okubanga abakola ki ababikkako akasubi bonna bambi abaana bagenda okubanga bakola
mu mawanga ag'Abawalabu. Mbagala nnyo mwenna era ne mbeebaza ne bagamba nti mwakola ky'amaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga kale bagita Fad TV gy'abali ekkata Iraq Baghdad namwe abali mu ggwanga lyattu Uganda. Mbeebaza ne bagamba nti mwakola ky'amaanyi. Bw'atyo nambalirwa Polosi bw'atyo bwe yakoze eki, bw'atyo mukazi wattu bwe yawonye okufiira mu ggwanga erya UAE. Mbeera bulungi mwera.